Bobi Wine ennyumba gy'alina nga gye yazimba nga alina emyaka 34 tewali mukulembeze wa ggwanga yali agizimbye ng'ali mu myaka egyo yali ageze kuba pulezidenti ng'agirina eyo kyenkugamba kubanga eri ku level ya State House yeesowoddeyo nga teyenoonyeza bibi nga talina kyanoonya omanyi sebo okutandika emulimu gwonna oba ekintu kyonna nga olina w'oyimiridde si kyakusaagirako kituufu ekyo kiringa kati bw'olaba hamu yagambye nti njala kubeera ki Lord Mayor yabyogedde hamu ne posters zaawedde naye yabadde abinyumya nendowooza gwabadde mu muzannyo hamu era yalwawo dda atugire Lukwago ono ate Lukwago lwaki tamugjayo Lukwago naye azannye nnyo nedda Lukwago lwaki tamugjayo omanyi Lukwago yeekubye free kick ate neetoola butereevu kyayali yeekubye free kick neekola ki nti yagambye ensobi gye yakoze kugamba nti hamu yaleese amataba mu Kampala ensonga eyo naye gyogera kakati awo katumale okulya capati ze bwe yagambye ekyo nenva mu mbeera naturally Kampala lutobazi hamu ye yaleese eriya ya Kampala nti ebeerewo Kampala lutobazi olumanyi kati bw'oba omuntu alina amanyi kyokola nekyotegeera nja kuwa ku capati eno kuba sijja gimalawo teeka muno sijja liira mu kamera tojja kulya eriiso lyange oliina bwetuli bwa ddiba ani alina obutuli bw'eddiba ng'ensi egamba nti ani yaga nti kagataliko eriiso kanula kanula ng'otuludde wali kanula buuti nawe olina eriiso abange kiriya wali kakati nasese nokimanyi nti Lukwago yabadde yabaze eki yabadde anoonya waviirayo nti ne bwe bampangula talina kyeyeekwasa Uganda nze manyi mbadde nkugamba nti byenzize ndaba byonna mbaddewo bameeya abayindi nabasangawo nensangawo omuyindi eyasembayo bwe yagenda ne batuteerako ne balonda meeya omulala ne balonda gundi Walusimbi Mpanga mwina ne meeya omuyindi bameeya okuva emabega yonna yonna baali bayindi wano ne ba MP abaaliwo bonna mu Kampala muno nga bayindi asembule ezasooka zonna edda babanga bayindi edda bebateeseza eggwanga bayindi n'abazungu abaddugavu bagenda mu luvannyuma Walusimbi Mpanga alina ne gundi awo ebbanga awo kampuni eyali etuusa emmotoka Walusimbi's garage yali etuusa emmotoka Toyota nga mugagga era kyekyamufuula ki naye nga waaliwo ne bakulu bya bonna baaliwo nga bammeeya gamba baalimu nga bagagga mutabani we n'ayagala n'okwesimbawo ku bwa meeya wano waliwo ba Fred Semaganda bameeya bameeya babaddewo abaddugavu kali meeya yenna olina kuba mugagga okulembera ekibuga naye ekyo ekigambo Lord tekibeera na mwavu Lord kiba kinene kati gundi obwa Lord bumufaawo abantu bamwagala nange namwagala lwaki mumukyayi tetumukyayi bagambye nti emmotoka zosanga kaleerwe bajinizo bazikyawa zaafa naye afudde kati asaana kutema nze kasana mulabye nga yeekwasa amu ku mataba agali gundi yamubuuziza lutamaguzi agali ekawempe yagaleese amataba gazze gakwata gundi mu Eastern Region hamu yazimbayo ki amataba gabadde nalukolongo hamu talinayo kizimbe emyaka n'emyaka nalukolongo nga ono ye meeya ewazana wali ku front page hamu alinawo ekizimbe
ne weekwasa hamu ndi yaleeta amata gakulemye okukola ebintu nga birina okukolebwa gwe lemerako bagambe ndi gundi wuna azimba wano mu Lutobazi gamba gwe nga road mayor nti tateekwa kuzimbawo tazimbawo simbula kanso yo wano abasirikale obalina gwobawo emisaala genda bamenyewo structure yonna nga Nyakana yali LC3 tebagenda ne bamenyawo structure gye yali ataddeko ebugoloobi mu Lutobazi lwaki oŋŋamba nti abalala tosobola kumenyawo structure ndala yeggwe nga road mayor kale tubuulire bwe yazimba ono hamu gwe weekwasa bwaba yazimba mu Lutobazi what did you do wandikete ku makyano ogenda omenyawo structure egavumenti kale bwebanga w'amaanyi ne bakukwata ne bakusiba ndi wamenye structure gye bazimbe mu Lutobazi notadda mu kwogera omanyi okwogera waliwo oyogera ebigambo n'ebiggwayo ng'oyogedde bingi ng'ate tokoze akoze n'emmotoka ze batema ziba zaakola totooza ne baziranga bwemage zamala ne zifa andi zikaddiwaddibwa takyalina kipya naye omusajja temutaddeeko maanyi olw'okuba oli alina ssente seba yajja akuba ono meeya alina kuba na ssente naye Lukwago yagambye ne waakola atya abantu tebajja mulonda Lukwago alina bameka be yateeka mu kisenge mu kiyumba abanamulonda omanyi njagala kuwaayo kino omukono ogugaba sibimanyi the hand that gives gwe gutwala era gwe gufuna kituufu ndina n'akayimba ka Lucky Dube ke yayimba kakati fe abantu abamu tulina bye tulaba ne bambyamu agabye hamu nkusaasidde osaasidde ate agenda owangula road mayor ani yeeyogeza bw'aba yabadde asaagamu busaazi ofudde abantu bo baakikutte kiremerako Lukwago awedde hamu amutadde kabibi hamu tatadde gundi kabibi oba kuki hamu atadde Lukwago ku kikaliriro abamanyi ng'olesa ebyennyanja yagala kubifuula bikalu kuba bikalirira okwo kwatadde ku Lukwago okimanyi nti yakoze statement ng'amanyi abantu bagenda kukuba amu bamwogoloze kuba nze namulaba enkuba gye yakoze statement eyo ng'eraga bulazi nti ayagala kukuba hamu ng'emuvunzizza kakati kyonga era kiri kyegambye ku TV okuleeta Bobi Wine emukakkanya ate ne weesanga nga TV gyakakkanyiza Lukwago simulinaako buzi mulungi nnyo naye omanyi abantu bwe balaba waliwo gye bakulabira nga togira oli bwoti atanze nnyo talina we yeekutte atanze nnyo yatimbako n'ebipande nga alina ekifo kyajjamu n'abijjayo ate n'aleeta n'ajja mu kirala yalowooza agenda kufiira mu bukulembeze ppaka ate asiga okufiira mu kubanga era kyaluluddeemu yakamala mu bbanga ki nze tombuuza simanyi ze baluddemu ojja kutuuka ombuuza egundi amaze nze ebyo sibimanyi byebaluddemu naye ekikulu mu byonna kyeyayogedde kyekimugobye manyi bagamba ekyakuzaala kyekiri kutta abantu abaakuleeta be bagenda okukugoba olw'ebikolwa bye gwolowooza nti abantu abakolera mu Kampala abali ku bizimbe bya hamu basobola okufiirwa hamu olw'okuba baagala gundi Lukwago tekisoboka bw'omanyi abantu babeka abakolera wa hamu awo n'abantu hamu be yazzaamu essuubi nti kuba abantu baali balowooza nti kisaawe kyena kivubo kyavaawo abantu hamu be yazzaamu essuubi olw'ekisaawe ekyokuzimbibwa bayita batono nga nange mwendi era ngenda kugamba mukwano gwange nina mukwano gwange mumuyita Kajoba William ndowooza ntwaleko ewa hamu oyo kuba nange ekyo nakyo sikisuubira nti kiriddawo mwebaze ndi omu ku baagenda yatuyita nalina abagagga bakwagalana era nentuula nabo netutuula naye bulungi nga lwe bamuggulawo nenzikiriza nti abantu bangi
bakkiriza nti ekintu ki essuubi eri abantu lyali lyabagwamu nti ekisaawe kyakola ki ekintu kya kati ajja bazzaamu lumu essuubi ajja kitemamu ebiwempa ateekemu omuddo ogwalimu yes kuba mwalimu omuddo kujja kumakyana kyakikole ate kitwala ki kuba talemererwa abantu abakolera mu kunnanka eyo bawera ndowooza bayinza okuba bawera emitwalo ebiri oba esatu gyokka nga gyegisoose okuwa obululu ona agenda okutandika akasooka ng'olina egyo kimala bumazi amukuba ebipande oba kyenalabyeko ate azze nga akugamba nti nze ndi DP original eri konko egumire ate abo nga nabo bakyaliwo webali n'abantu bba bagamba nti ffe omugagga bw'aba meeya muba muwonye ku bintu sente abatajja zibba bubbi kuba katiamu bwe bwakola ennankani ebizimbe byalina nabyo oba naye alabe amataba kye gakola abantu n'ennyumba ye yeekawuka olaba kye gagikola gamanyi ojja kwagala ogitwala kati bwokola gundi ennungi waliwo era gundi we yafuluma nga gali mu nnyumba ye kakati bwokola gundi channels ennungi ebyo byonna byonna oba obiwonye ate kyekiseera abantu bamanye gundi omanye abantu ba Uganda naddala abakulembeza abamu babeeraawo nga tebamanyi kyakkola n'otamanya nti omwala gw'olugamba bazimbye ku mwala bazimbye ku mwala n'ojoboja bazimbye ku mwala Bulaaya emyala gituddeko ebizimbe kati lwaki oli abazimbe ekizimbe ku mwala ogubadde kugenda okubeeraawo basuulemu abantu nga bagwomu n'azimbawo ekizimbe ate ogamba nti akoze bubi aba taguzibikidde omuntu azimba ekizimbe ku mwala nga tazimbye mu mwala omanyi tebabyawula waliwo azimba ku mwala bw'ozimba ku mwala kitegeeza nti ojja kuleka amazzi gafulowinga gagagenda oba ogasseeko nkulakulana ate era oluba olwanye nnyo okulaba kati nga ne bibuliji bye bataako ku myala nabyo babimenyeko ye we batazimbye ku myala bakozeewo ki giri omwo giddugala buddugazi kutereka ababbi so bw'ozimbawo n'ozimba ebizimbe ogwo mwala n'oguzimba okuva eri emakerere noguyitawo wona wakisekka ng'oguzimbyeko ebizimbe okutuuka egindi ku Portbell gw'omanye abantu bameka ogenda okwakomodating okimanyi bw'oba ogifudde street kakati omwala bagukolako akakubo akava wakisekka okuwa ku Bati Valley olaba obulungi obulyawo olaba ne shortcut ebwe yayamba okukendeza jaamu mu Kampala so statement gye wakoze kututte ekyo kyo tukibagamba yabadde amanyi omusajja emututte ekyo tetukiddala ate agikoze mukambwe nnyo oyagala entebe yange gikutuuzeemuko entebe yiye kale bw'aba agende nayo mutu naamugulira endala tojja mubagiza tujja mugulira endala eyo teyagisangamu mu City Hall naye kino ekyamataba ye yakozeemu bulanda kuba n'ebweru eyo obadde oŋŋamba ebweru eyo nayo gajja amatwalayo gye buvuddeko tewanayita na myaka ebiri amataba gazinda eggwanga United Arab Emirates ne gatwala ebintu baasi ne mutabani wange gaali gamutwaliddemu gyali eriyo babiri gaali gabatutte kuba bwe baali babeera era ne bakyusa ne bavaawo kuba bwe waayiika amataba gajja lwa mbeera ya budde n'obutonde bw'ensi okubaako nga butataganyizibwa si bireeta ebyo mugenzi omumanya nga mwababaddemu kubanga muto kwani kakati amataba Lukwago agenza okulaba gatandise kujja mu Kampala nga azze kati ebyo yabadde ayogera byakyebyo si bye biba bimututte tugende ku kirala tetuleme kumala budde that aside nga tunatera okumaliriza nakulabye Spice Diana muwala wange kulikayo navudde nakulabye wanyumye nnyo abantu babiŋŋambye nayandinza olw'okuba mmanyi nti buli lwembeera mba nnyuma kati tekyantwalidde sigwayina eriisa eryendege nakola ki ate eryendege balikanula bulyaliraba alirabira gyali lyeri eribanga erya tengetenge so nalabe bali mu kuyomba nakyo yabba oluyimba lw'omundesima yamuyisa bubi banaye lwaki abayimbi bani abanyigiriza bana abayimbi abakulu ngani kati goli wabadde ne mukwano gwo era kati Diana olutalo nno lw'amaanyi anti mbuuza Diana ye mukulu kwoli ye mukulu oyo yani amusecumi ayina emyaka emeka myaka 25 olina okumanya ekintu kimu buli lwolikola kolabo
kitegeeza nti oli omuwadde olukusa olukola ekintu anti nti bo kye baakola bagenda mu studio ne balikodinga ono tamanyi oli n'akola amaloboozi ono oluyimba teyayimbamu yasooka n'akuba oluyimba lwe kyembuuza teyaluyimbamu ani yalulipira tebategeeraganye naye ninaze waliwo eyampadde version eyo naye nze kyenategedde Cumi tosobola kugamba nti Spice Diana yabba oluyimba lwo n'otuuka n'ogera ne mu video ne bushutinga kakati Spice Diana waba yabba oluyimba lw'oyo Cuni video yalimu yaki nga bakubyeko oluyimba webale gundi Cuni tobeera musiru kutuuka ku ekyo no kakati gwe nnyinza okugamba nti wanzibyeko omukazi nga nze nali best man wo kuba kutegeera abantu abamu bagenda ne basama mu bintu ebitaliimu no Spice Diana talina busobozi bumufukiza luyimba lwayagala wonna tabulina gundi yalina ennyimba ennungi ennyo sebo Cumi yagambye kyogamba nti Spice Diana yajja anoonya Cumi nti njagala tukole kolabo atuuka n'agenda ne bamubuukinga n'ayimba n'oluyimba lwe anti kati oluyimba bwemukola kolabo aidha gwe gyogenza oluyimba oba ono aluyimba gy'alaze kubanga mwakikkaanyako nti mukiise kolabo mukikolera wamu bwe mukikolera wamu bwe mba naagenda gyendaga gwe kubanga naawe olina gy'obeera oli waddemba okuyimba kakati ye bw'agenda gy'agenze ne bayimba oluyimba olwo ebitundu bya Diana tabiyimba kati ayasamaki oluyimba lwonna bwe mumugamba nti mulukoze mu luyimbye babiri toddayo kunyega kigambo nti ono yabba oluyimba lwo era bakubuuza nti olulo leluluwa nti lweno nti ate ono ayimba ani genze ate ono omulala Spice olwo ani yabba ale nokkiriza n'ogenda ne mu video bw'obanga oluyimba Spice Diana yalukubbako mu video gye baakola watuukamu otya ne mumala olunaku mulamba mu shooting nze yeyagula oyo okumanya nga ebintu bino Diana abimanyi yakola bintu mu mateeka okakasa Cuni si gwe wakima Spice Diana ewuwe ne mugenda gye mwakolera ne mufumba gwe wagula okumanya Spice Diana yali tabyagala nabyagala omanye abantu abamu bw'aba ayagala amasannyalaze ate bw'amala ogakufunako ate nakwefuulira wamala okufuna amasannyalaze ku Spice ate omwefuulira si gwe wamugulira n'ekyemisana ani agula oyo ye yagula Cuni yaleeta abagundi abaketalingi n'emmere gye baali anjogere yagifuna kuba yali alina ataddemu ssente waliwo ali emabega era information yanyonyodde nze kuba Diana yanyonyodde nze ndabalabye nangamba n'ogamba nti n'emmere twagirya n'emmere yavumba mmere bweti ne bweti nemugamba totujja ebyo byogerako ebyemmere nayo nandigibagambye balya mmere bweti so kati Cumi atawakale yandibadde yeyebaza negundi ne Spice kuba kati amusitudde omanye abantu abamu bw'abanga asiriikiridde aggwerayo oleetawo ekibagita stand kati aggwerayo abadde aggwerayo nga manyi waliwo abantu babeerawo nga bapukaminga emyaka gyonna nga buli mulundi abeera ki ne mukwano gwange baana benasubyamuku benasooka okuguluminga mu music naye kati musajja mukulu naye nakati akyali apukamingi bamuyita Sengendo Amiri ono omunene nnyo bwati munene alinga Arcade yenkana ne Uganda House sijjanga munene ayina omukazi amulina oyo yali bawaguni wa Robina na Kisozi bangi naafu naawe omukazi mulala Robina ali garagona chana alira mu pipa yoyo yoyo bavumaganye yayimba ne Nancha yayimba ne Kabiraawo yayimba ennyimba nnyingi n'ayimba n'ekibanja yayimba ennyimba nnyingi kuba ezo ffe twazigula nazo mu 1983 n'ayimba abevumaganya emirimu tutandikira picking guitarists ne Festaka twagitandika 86 nga ggwako tutandikawo ne Uganda Guitar Singers nakunganya abayimbi bangi betwali nabo abo mukuba munateeka mwe mwali ne bamukabya originally bana bajja mu Kawempe golden guitarists awo bamutuufu kuba Kawempe awo era mukabya akyaliyo mukabya gye yaliyo eringa jinja kaloli webale haje bazeka atendekerayo n'amazina so kati Cumi omwa magezi
Chumi atawakale oba yekwata ennyo ku gundi ku Spice Diana amwetondere kati njogera bino nabadde ne Spice Diana nga Chumi akuba essimu ez'okumu okumu omalono nga tuli mu twabadde naye emirundi yakubye emirundi ena kakati gwe yakubako oluyimba oba omukubira kola oba ali mu sitanti ze yayagala kukolera kono Spice Diana yabyagala tabyagalira ddala era yanyiize nnyo yaŋŋambye nti nze I will not say anything nandibadde naye nakuteereddeko dda byeyayogera naye yagambye nti sijja kuwanukula Chumi kakole byayagala yakole byayagala kasita nina byenkola ebirala ebitambula okusinga ekyo nenkola studio nova gy'ovudde n'ojja ne mu studio n'oyimba nga nkubako oluyimba nze ekyaleese obuzibu kiri eki kubeera mu vidiyo ne vidiyo n'agibeera mu bulungi ate n'asasula ne mu kugikola nga bakubako oluyimba nga bw'osasula abaana bavubaganya amannya g'abantu kati ekyo nakyo nkiresi that nga tumaliriza tiktok yaffe tiktok nga omukulu agiri bubi mubajja talina magezi sigenda kukkiriza yogera bigambo ng'oyisa mu kulembeze maaso anti mukulembeze waki wa busiraamu yabadde ayogera ng'omukulembeze w'obusiraamu oba yayogedde nga mubajji kati kyoba osooka otwawulira yayogedde nga mukulembeze w'obusiraamu kati nno oba wayogedde ng'omukulembeze w'obusiraamu abaana bagenda okukulumba bajja kukuvuma bafumye mubajja abajja kukuvuma ssebo n'akajanja kakugwe yayogedde nga ye kubanga wabadde wamwogerako neewunyiza nnyo omusajja omukulu bw'atyo okubanga avaamu ebigambo ebyo omunene amanyi tiktok etuusizaawo obusiraamu ebuyambye engeri ki yamanyi tiktok engeri gyeyambyemu n'omwana gweyagala tengetenge mugagga bitya sente azijjeewo nze waliwo omwana abudu muzungu alina abantu bagenda n'alaba bambi waliwo famire zeyayamba mbalabyeko waliwo n'akaana kebayamba okuba ka Robert lwa tiktok gwe oyagala bane simanyi olowooza naye ojja gyefunza nga bwe weefunza obusiraamu omanyi omuntu waliwo kye bayita okubeera nga olowooza nti ekintu kikyo nti owuninga obusiraamu bw'oba owuninga tojja ku owuninga tiktok omanyi wano mu Uganda waliwo abantu abali mu bifo nga balowooza byabwe balina obbibaamu era owuliro lyagamba nti entebe yange gye mwagala okugiramu bwe nti wuuyo gundi nti kiggundu agirumba entebe ye oyo alowooza nti ekifo ekyo kiki kati ono mubajje naye alowooza nti kati yafuuka naye ekintu kiri awo nti one of the world wonders byewuunyisa ebyensi nti mubajje yabeera ku bwagundi gwokimanyi nti bazaala olina emyaka emeka 28 bagenda okuzaala nga mubajje ye mufuti wasanga kandi gwe mbulya gwe wasanga mubajje gwe mmanyi tata kati alowooza obusiraamu bubwe yeerabidde nti naawe waaliwo abakulembeze abalala bamulumba baaliwo Kasimu Mulumba yaliwo waliwo gundi Luwemba naye yaliwo waliwo babudala zake baaliwo bakakoza baaliwo Kamulegeya baaliwo okitegeera bagundi ba Sekimwanyi baaliwo Bambogo Baseka Mukongo bonna baaliwo naye kwabo sirowooza nti no kwaliko yavaamu ebigambo ebitategerekeka ng'ebyo manye abaana bajja kumuvuma ekyo kuba ate ekirungi nti abasinga ku TikTok bali Saudi Arabia oluwarabu balumanyi bajja kuvumira mu luwarabu lwojoka kasadi bulijjo tomanyi luwarabu bajja kukuvuma waliwo yamuvumye nti ali kikekenke kyekiti ekyo ekikekenke nti gwe mutwe nga tekuli ng'obadde togulabangako ne bagusaanukula bati nga kati omutwe gw'ensega kati ge mubajja omulevu mungi nnyo eno ate omutwe tekuli nviiri abaana bajja kukuvuma era wandibadde mugezi n'osizinga faya oba n'ogamba nti bannange nze nabadde sigamba kino nze bw'aba ayogera mubajje nabadde nsanyuse nali ndowooza ayagala kugamba nti wandibaddewo regulation ku TikTok kye nali ndowooza kyagenda okwogera naye musajja oyo ku bukulu bwe ne bwe yali ayimiridde n'ensonga gye yawa namwewuunya nali sisubira nti amagezi amangi amatono bwe gatyo gaali mu ye amagezi amatono amangi bwe gatyo nti gaava mu ye omusajja w'ekirevu era yantamiza ab'ebirevu nze sigenda ndaba ndowooza bwe nakisaliddeko sigenda kuddayo kuba jukira luli obadde nakingi sijja kuddayo kuba nakirevu mubajje yantamiza ekirevu nemanya nti ababeera nabyo bwe batyo tebabaamu bwongo
TikTok gwolina obuyinza olw'okuba oyagala basanyuse gwomu kubanga yakogeddeko yabadde ku TikTok ndi bagiwere bw'olifuna ekizibu mu takisi nti takisi baziwere kati abafunye obuzibu ku busiraamu bagambe nti obusiraamu babuwere kale totegeera tugende ku kirala nzijukiza abantu bonna nti omuzannyo balya n'enseekeezi Easter weekend gujja kubeera ku National Theatre bannange mbasaba mujje mumpagire muguleko tickets tube nti tutambula bulungi nnyo essimu yange mugimanyi bulungi nnyo eri 0752 badde nsaba munguleko ku tickets kubanga ne Megatron naye egenda kugula tickets nayo yankakasiza nti egenda kugula eziwera mpozi waliwo naye abo abantu ndoza kambaleka abantu kati bakitegedde kirowooza nti obufumbo bwammwe bunaayuuga nga nkyaliwo obufumbo nga badde bukuyuugako ng'obadde olaba nti nembeera eganyi muyombayomba olw'okuba nti totuukiriza buvunaanyizibwa bwo ng'omufumbo omusajja wenna ojja kunkubira essimu tripod eyo gy'olaba ebeerako kamera tesobola gamba nti yagoomye oba yakoze eki ebeera eti so jangu ontuukirire akakkojja weekali obeere nti ofuna obufumbo obulungi obufumbo obutambula obulungi obuteekwasakwasa n'amaka okuba amasanyufu ennamba eri 0752 4 3 2 ojjaka gato omuyitaawo mubeere nga mugolako tiketi n'abaagala okubeera nti amaanyi kiriya nga tebakuyita kisajjasajja mbeere nga munoonya akajja beera nga abayimbira ddala bungi nnyo amazadde Megaton ge mannya tukomanesoyeza endala nnyingi nnyo musiba bulungi mweraba